nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma nze mwadde mmanyi Valentine tekijja kuggwa amanyi tugenda beera namuyemba kulisa sukaali be bawadde agamuli kati gali kasasiro kyabuzeemu n'abakoze ga photoshoot ekintu kyammwe tekyavuddeyo bulungi oba abakazi mwafunyemu ku nnyindo ennene n'amatama naabya nga mwenna temunyumye bulungi ne couples ezeekubisiza Valentine nammwe tekyavuddeyo omuntu agenda ku photoshoot eyo shami ng'alina bintu byasala baabimumye kati ng'alina obusungu ali mu bifaananyi lwannaakola ntya aye abasajja abasinga bangaye mwabakase photoshoot bakibakakanga so ffe abatalina kye twafunye ndowooza kati twafudde ndowooza kati omuyembe guganye okugenda obubaka obwo nga bulinga bulina gye bulaga obubaka obwo bulabika bulina gye bulaga wafunyeyo akantu sirina ke nafunye bakupositinze oba naleka nabadde bampositinze nga ndi neeraba nzekka naye nakulabidde amaziga ku Valentine nkutidde nga mukwano gwange yazirise yabadde amanyi olunaku lujja nga yalugenderera bw'atugambye I know him we were surprises he's full of surprises mama bwazibye ne bukya bwazibye ne bukya nagenza omunoonyaako ku Saturday nga mufuwa jjo naye nga kirungi abantu okucelebratinga omukwano kirungi abasobodde alwala agenda okugamba akyeyogera bw'olya lwaki onywa nkuza wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya alina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako swiki nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kasitopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawo sonde zapa Jaliya nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jaliya Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Gwatanywa nkuza bakuwadde ki ku birthday I mean ku Valentine oba onyankuza oba tonyankuza tuli wano olunaku lubeera lwa Sunday mbeera ne white collar relationship counselor ng'abayisaamu ebyo ebyatu bya relationship omanyiza relationship kati ndabe abasajja basusse obulimba abakazi nabo balimba ensi yonna nnimba sajja beesoma abakazi nabo beesoma ningana kaneerira emiyembe gyange naye buli amanyi nti wafunye olubuto tolugjamu November ajja kuba abindabinda November ojja kuba tutandise okukolera baby shower ekiri November 16 awo oba osumulu twagala okwaniriza mu nsi y'abazadde mu nsi ya pampa making sure omusajja yakufunisiza obutosi wagoba misinde amanyi mwasaamirira era twesanze mu ndongo anna inoloza tookole nga ndi busy oli busy kuje ku Kayembe basponsor oganye obayisaawo nga bayisaawo nabo tebalina kye bampadde ku Valentine mwampadde kye basponsor obusungu leero buva ku ggumba pozzi be bakama bange naye ndowooza aba Bubbles Beauty bali awo ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu mwavudde mu Valentine nga mwekubye ga make-up agayitirivu ensusu zeetaaga kati kussa mugende mukozesa ebizigo bya Bubbles Beauty Mimi's Glamour be banyambaza be banyambaza kaftan z 2 pieces mulaba nyambadde aye n'ekisiibo kyonna bagenda okubeera nga banyambaza bakugamba nti yitawo obeere ng'ofuna olugoye lw'ekisiibo
yitawo oyambale bulungi ng'omukyala alina bw'alina okwambala bw'omala genda weeyagale mukulikeyo mu Valentine naye Print Creations kansubire yabakoledde ebirabo njaga muwagira abantu bange mbere nga ate nfunamu White Collar alinga nze talina kyeyafunye ku Valentine munaku munnange naye tetwafudde mwana watto nze olunaku lwazibya nzina kyenfunye naye okolimye bambi ate wendi ndi mulamu bannaye obubaka buno butuuse gye bulaga okolimye bambi omwami talina ke yakozeeyo wadde nze simanyi oba ndi muliraavo oba siri ofumbo wange bwakutetenkanya kati naye I think ensonga lwaki tukoze show ya leero actually show ya leero ndowooza tugidedicatingira abantu abacelebrating omukwano kyateeka omuntu alina celebrating omukwano kyetaagisa kyetaagisa kuba nze waba omuntu yenna yeerabira Valentine naye omuntu yenna ageza neerabira birthday yange mwajja ategeera ndi nso blocking embwa za kuno kyandibadde kirungi nnyo ensonga eyo naddala okucelebrating omukwano because we all know that omukwano is a set of emotions and sometimes omukwano tetugwogerako bwogezi tukola ebikolwa tulina ogwexpressinga so mu mbeera ey'okubeera nga abantu bajaguza omukwano gwabwe kyandibadde kirungi nnyo olw'ebintu bino wammanga ekisookera ddala abantu okufiiringa nti basoosowazibwa n'okubeera nga ba-appreciatingibwa kati olaba kati nga bw'obadde ogaa nti buli muntu yabadde eyo ng'alina omwagalwa we ku lunaku olwajjo olw'abaagalana yabadde asuubira nti omuntu oyo alina okuntimba alina okumpeereza ebirabo n'ebisigadde so that feeling prioritized by someone nti olw'okuba nti tulina enkolagana gye twasalawo tutandike n'omuntu kati mu mbeera eyo bwetyo nteteekamu ne mugamba nti omanyi kye neetaaga ng'omuntu no njagala nsoosowaze njagala alaga abantu nti nze ki nze ndiko naye omusajja n'otuula eyo n'otapostinga adde ku mukazi wo naye banna yegwe mwavu yegwe atasobola postinga mukazi wo tomusindikidde yadde kamesegi obuzibu obusinga okuvaawo n'ekirala nti ebiseera ebisinga okujaguza omukwano guno it's an appreciation form of appreciation nti katugeze obadde okimanyi nti when people are celebrating love bagaba ebirabo fena tukimanyi bulungi nti omuntu ayinza oga munnaye onjagadde omwagala wange kamwoyo akalabo ombeereddewo okitegeera tebannakuyitako naawe badde bagojjeko essimu naye mukazi gwe yatusibako emmere yo naawe atiyaga nti buli saa twagala kulya mmere n'abasibako obutogo bwe so kati omuntu bw'akwaappreciatinga omuntu okugamba nti munaye tubadde ffenna mu mukwano okumala akaseera ayinza okugulira ekirabo ng'essimu ng'eyo ayinza okugula emmotoka ne kuno baagabye emmotoka abantu waliwo akalaba akamu ke nnalabye oli yabadde akategese bulungi naye nga munda ataddemu ekyapa ekyettaka omusajja oyo alina essimu ggulu musajja gwe olina essimu mu ggulu olina malayika ezigenda okukulabirira olina zijjakuzi olina masaji pala bamalayika abakyala nga bali bannaye yakateeseteese bulungi naawe omwana obuwala ekyapa abo abasajja babeera ku street kize batambulirako ffe gye tutatambulira naawe omukazi ekyapa naye mukama katonda kyokka ogenda sanga omusajja omunaku nga yabaddeyo tasobola kuwa yadde ekyapa naye nga kyebase kigamba mumpe ettawulo nnaabe gasiya buloolo muleero Valentine mufumbye eki so kati mweyo embeera people need to celebrate love all in the name of appreciating their loved ones but also no creating a lasting memories omanyi omukwano guno munno zaanaakujjukirirako ate ebyo ebintu binyweza omukwano n'omusajja omwavu yabadde asobola okugula ekereya n'ogiwa munno so lwaki it is always important abantu okubeera nga creating a lasting memories it is because nti zino mu biseera omanyi love eyuugayuuga waliwo ebiseera bye tubeera nga tukoze eki tutagaddemu bulwojjukira nti wagizimbisa muli nze kennyini amwe problem love your foundation terimu seminti ate bonna abazimba banziba bazimbisa kadongo na busa nabawanga seminti bayiwangamu busa so kiyambako
love eno okubeera ng'ekola ki bwe mukuleetinga lasting memories zino nti mu biseera nga love eyuuga mubeera n'ebintu ebinyweza omukwano gwammwe. So literally celebrating loves creatinga lasting bond eyo nti mwongera okunyweza ki enkolagana omukwano gwammwe gwe muyina ng'abantu. Kuba ebiseera ebisinga olaba Shami abantu bangi nga babadde batambula mu mukwano n'atunuulira wa gye bavudde n'omuntu nalabyeko ku bufaananyi obumu osegera ng'omuntu alaga twatandika n'omuntu wano eno babutadde nayo abantu babutekayo abantu abalina omukwano babuyina babutekayo si kajanja naffe bwe twali it will end in tears. No, it will not end it will end in mikolo. It will end in mikolo. Tears, damn tears. It will end in mikolo and witnesses. Even urine. Kati kankubulire kana akantu Shamim abantu lwaki it is important to celebrate love. Abantu balina okimanya nti ebintu ebimu kubinyweza omukwano mudda nga mubadde mutambula n'omuntu is the memories ze mucreatinze neki n'omuntu. Ebiseera ebisinga nti zikuzaamu amaanyi bwe biseera nga mubeera nga mubadde musse wansi. Ekyokubiri nti mubeeramu embeera ze twesangamu Shamim omuntu n'agamba kale natandika n'omuntu wange ono bw'ati naye bwe namugumiikiriza ne tutuuka wano kansigale nga tukola ki nga tutambula. Because I always tell people relationships are never a walk in the park. I always tell people nti abantu bw'obanga oli eyo ng'osuubira nti laavu nnyangu laavu kaweweevu mukwano tonnalaba abantu jjo nze we nnalayo ku Valentine nti wane e Uganda batono abeeyagala tewali n'abantu beeyagala mwabadde mwerimba n'okulimba kati gwe kyolina okumanya lwaki saalabyeyo bantu beeyagala kyabuzeemu lwaki simanya president yayagalizza maama Janet Valentine n'ab'ebimuli bakoze ab'ebimuli bakoze ne kati batandise ddo bisuula kasasiro singa mwabawaddemu ssente abaana abamu akugamba mpaamu ssente nze saagala kuŋŋamba ebyo mbu kiki naye njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna ng'oli eyo nga bw'oba wafuna omuntu wo omucelebratinga omukwano gwakujjukiza nti nkwagala gwakujjukiza ate abantu abamu tuli bakujjukiza kati nze neerabira omusajja leero muli bubi bambi era Sheno bw'anaagiraba ajja kukitegeera nti olunaku olwa 14 lwakuyiseemu olunaku olwa 14 mubanyiga ebiwundu ku lunaku olwo nabaddemu kyokka nakiikiridde bannaye nina bannange bye nabadde nkimanyi tetugenda kufuna bimuli olw'omumwa ogwatusukka obutaba na mpisa n'okuba nti tetumanyi musajja kyekimu ku byatuletedde okuba nti tetwafunye bimuli naye tubasuubiza obuteddako tetujja kweddako tetugenda kukendeeza mimwa empisa tetugenda zifuna nkya ebimuli mubireke. Did we die? You did not die. Did we die? You didn't. So ekirala Shami abantu bagenda ne beebuuza nti tuzza tutya omukwano gwaffe obujja ogugenderera. Now celebrating love is one of the things that helps to rekindle love oba okuzza omukwano obujja nti abantu ebiseera ebisinga bwe tweyagala ne tumala akaseera abantu ebintu ebimu bifuuka bya bulijjo Shami n'osanga omuntu nga takyakutwala out n'osanga omuntu nga takyakugulira birabo n'olaba omuntu nga webale nnyo ng'afuuka kabulaza ng'akunyumiza bizibu bye naawe n'omunyumiza bizibu bye webale nnyo abantu abalala n'atuuka n'okwerabira nti takyasobola kugamba ku mukazi naye olabika bulungi yadde nayerabira nti omukazi bamutwalako out ate nga ggongambye ndayika bunye tolina adde 10 kyompadde ekugamba wabula tonsiruwalirako wabula ekyo ekintu kya mmeka ssebo olabye endowooza bintu by'abaana ebyo tekirungi naye azuŋŋana bulala akitunga baneeka akikuseere ate tandabye mu kamera naye ajja kuddayo ajja kinaaba kakikuseere ojja kubuulira banno ensawo wazijjeemu ompeerako ki ompeerako omwana bw'oyinza kukigula wali mu myaka gyange wakigulako 3.5 kisale ebiri ebbeeyi ya kamera oba bbeeyi ya muntu wa sokola njulize ndabe kya mwana wa myaka emeka kyo kale nanyini kyo bwe yamala winter n'akivaamu n'okireeta wane nti ko kitundu 3.5 misolo baba gayingiza ebintu ebikadde yo lwaki onguza ekintu ekikadde go nkubire pulezidenti
kati emisolo ne gikusanga mu kasoda awo ng'ogiwaayiriza bwoti. Bw'oba toli ebiri genda. Kakkana baleeta nsawo zange kati yanve mu kamera olw'okuba onguza. Badde nnyana kigula mutwalo. Wamma tugende mu maaso. Linda baleete ensawo. Mbadde nkyakugamba nti mu buli mbeera ebiseera ebisinga okuzza omukwano gutuuka ne guseebengerera. Omuntu n'atuuka ekira ng'akulaba nga ddiikuula omuyitako awo ng'alaba agamba. Naye gwe omanyi waliwo omukwano we gutuuka white collar nga onyumiza muntu wo bizibu naye najja n'akunyumiza bizibu. Katwala nga Valentine we yabaddewo ne buli omu mmwe babiri buli omu ne yeerabira nti waliyo ne Valentine. Jjukira yatuuse nga mubiraba bulabi bakazaayo abaana ku masomero begamba oluusi olina ne kalooni ke walya okitegeera waliwo ebitateredde oyina ebikutawaanya. Kati weesanga nti ebiseera ebisinga omukwano bwe gugenda nga gusebenga tutandika okwerabira roles zaffe, tutandika okwerabira kiri ekiri nakyo nti tulina okubeera nga tuwaana ku muntu waffe, tulina okubeera nga tutwala omuntu awo, tulina okuwa omuntu ebirabo. Ogende out olowooza kyetaagisa ki? Sikuba na ssente. No, sometimes nno tekyetaagisa kuba na ssente. No, lwaki agenda out nga talina ssente? Lwaki gambye nti no sometimes tekyetaaga kuba na ssente because olaba zino essente eza bulijjo Shami tuba nazo. Okitegeera nti Shami mokera ku makya nenkeera ne ngamba katugeze nti ngenda kuva wano tugende awantu tule tunyweyo akasoda oba tunyweyo ka juice, a glass of juice tunyumyemu. Our with time. Tekyetaagisa ssente nnyingi because sente ze weetaaga kino ky'oba ogendako Shami tekibanga muntu agenda ku vacation titugenda Zanzibar. Sobola okugamba nti awo manyi waliyo akafa akalungi okitegeera tugende tutule tunywe ka juice. Ojja kusanga kati waliwo obufu nga butunda juice kuva ku kasambu mpaka ku gumu ekitundu. Kati kyogamba nti tekyetaaga ssente nnyingi kutwala muntu out. Tekyetaaga kutwala muntu out. Mutwale ne babasalya ka slice ka keeki. Obuzibu bwe tulina Shami, tulina abantu abali so much into impression. Tulina abantu abalemeddwa okutegeragana n'abantu baabwe. Nti Shami nnyinza okubeera ano nga nkimanyi nti Shami muno omulengera mukyala wange amanye enfuna yange. Nti akimanyi nti bwe mba nnina ssente eziwera sizimumma. Akimanyi nti bwe mba nnina essente ezimutwala ku kifo eky'ebbeeyi tusobola okugenda emmere e15 n'agirya. Bwe mba siinaamu era tusobola okugenda ku kafo nga kalungi ne tunywa kajuisi akogumu ekitundu era ne tuddawa. Olaba ekyo kyoyogedde wano sikyakiraba. Abantu baba tebalina talitwala mukazi out. Kumugamba nti kale tugende buli omu agula eglaasi yakyokunywa naye tunyumyemu. We have our with time. Baba balinda kufuna ezo ssente nnyingi ate ezitagenda kujja. Oba oluusi bwe zijja zisanga buli omu n'atandika okwerabira munne. Jjukira eno omusajja alinayo baalaba olwo bagenda mutwala obwongo n'omukazi alinayo bamuvibinga nga bulijjo naye bagenda mutwala mayindi. So nange nzikiriziganya naawe abantu akwate kaalina babeere nga bafunamu akadde akaabwe babiri. Abantu olaba Shami baleme kubeera mu bintu bya kikwate. Abantu tulina engeri omanyi Shami, abantu baba n'omuliro wano nga twekwana mu dating stage, talking stage. Naye ekisinga okuluma mu byonna Shami nti ebiseera ebisinga abantu ate bwe batuuka ne basukkulumako awo babeera complacent. Nkikugamba bulijjo wano omuntu n'atuuka nga buli kyakola akikola kutuukiriza mukolo. Okitegeera omuntu n'abeera nga buli kyakola akikola kutuukiriza mukolo. Kane weesanga nti omuntu agenda kera ku makya Shami. Kiba ssente z'otuviire bonnetalatala sooka nkikebere ndawo batemuli bituli. Omanyi abantu batunda ebikadde mu bituli mwe mujjuza. Valentine yawedde obaguza amasuuka. Bundi kyamutabani. Business era oba obaza. Wakati abantu bayawukanye buli omwana. Oyinamu ekyo kimu kye walonda. Wooli. Wonna weeteeka mu kamera era tukulabe. Wessaawo. Business ogikuba abantu bagira. Oyabadde weetegera mu kamera. Shami, badde nkyakugamba nti abantu obuzibu bwe tulina wano abantu bali nnyo mu impression. Kati ngenda kuwa ekintu kino nga sikikukisizza
abantu bangi leero ng'okkolera abantu ebirungi bye babakoledde beewoze balidde amabanja. Abantu bangi obeera eyo gyembeera osegera ate watu yaliwo eyeewoze sente mu mmogo. andi kyenkugamba abantu bali ku bu app buno obukwikironi abantu babadde ku bukwikironi bakozese ki akole ekimuli agule ne chocolate webale nya agule chocolate akole ekimuli weewola bikinga omusajja omugagga teyawadde yadde omuntu ekintu nga ate nga ne sente era namwe abalina sente mulinganga era mu maaso awo ojjo kitegeera wenjoga nti abantu bangi bakola ensobi mu bintu by'okucelebrating omuki omukwano because kati olabamu embeera y'okuimpressinga nti twandibadde ekintu bwe kibeera kitono because kati Shamimu kankubulire mu mbeera katugeze ng'olina omwami we waka yakazza abaana ku ssomero tewali sente nawe okiraba ne bwakugamba nti omanyi bebi tugenda wali tulye kaddina kimala osegeza ekyo ate bino ebintu byammwaba webale nnyo naye kati obuzibu olwokuba ayagala postinga webale nnyo olwokuba nti abantu olwokuba tuli mu mbeera y'abintu ebyokukoppereza tuli mu mbeera y'abantu okwagala okuimpressinga by the way let me tell you the biggest challenge ebeerawo ng'abantu bacelebrating omukwano yakukoppereza naye nga sivudde nnyo ku mulamwa nti twale tugamba nti omukwano bwe gutandika okusebengerera ekimu ku kiyinza okugujampu starting oguzza engulu oguselebratinga gujaguza nti kugamba muntu wanti naye manyi emyaka 5 gino gitubadde ffenna olunaku olwaleero lwaki tetugendako out tugendeko bakukoleko kagundi kamasaaji tugendeko mu kasawuna osegera tugendeko tulambule luli nali nkugamba nti abantu bangi naye ng'omuntu agendangako mu zoo osegenda mutambuleko zoo nene osegera ebigambo bye muyinza onnyumizaawo webale nnyo osegera nti bebaza bujja olumu tuveeko ne mu environment eyo eri confined tubeera mu nju buli kaseera tugendeko mu environment nga mulaba ekintu kyekimu obuliri bwatunula eno tugendeko mu environment nga ffenna tusobola okussa we can talk to each other we can osegera kati oluusi ekyo tukyetaaga Shami omukwano bwe guba gutandise okusebengerera ebimu ku bintu ebiguzza obujja kwe kukyusa ku environment ne tufuna we time gy'oyogeddeko eyo ne tuwogera osegera n'otandika okwapreciating omuntu nga naye nno omukyala wange wadde mbadde mulabira mu biddira biri ng'ali ewaka bambi bw'ayambala dress ye naakola ki anyuma bw'ayambala legging ye naakola ki anyuma oba okitegeera ekyebiddira lwaki osobola mbadde muddira ewaka omala kimbiyita biddira omuntu aba nekiddira nga kikaddiye n'akiremeramu kyayiikamuuko wano ebintu yali akigolola nekigira mujje ku Lumimizi Glamour abakoleko obeere waka ng'omusajja omulabikira bulungi nina kabasajja mwagala tubalabikire bulungi Shamimu kankubuli omukwano guno ogulengera gwakupangirira mwagala tubalabikire bulungi omusajja alina okubeera nga omulabikira bulungi omusikirize omanyi kankubulire abakyala kimuli ekyo nkimanyi ekyo mulina tufukirira bufukirizi kyovanza omuntu atampa ssente kati naye ekimuli era ekimuli nagamba abantu saagala nnyo limba abantu lava omutali ssente yo sikyagirina ekimuli ekyo kirengera wadde omusajja akifukirira naye nakyo ekimuli nga kyo kino sigala nga nakyo kirabika bulungi because bakiwa bakifukirira kati twagala kirabike amazzi ago ge bakifukirira webale nnyo nti kati omuntu obalwa embeera gye weesangamu Shamimu omuntu n'osituka ekiseera ng'omukyala ewaka tasikiriza bebireetera abavubuka bebireetera abasajja temanyi bwe tuwasa tuwulira nga tubalina anti bwekyo omuntu awummula ate awo wasinga okuva obuzibu kati mampulya gwe waitukola yeggwe wange onoozeeyo mu bangi nkyanoonya ki nze wavayo nondaga mu bangi n'ogamba yenze mukyala anti gwe kyotamanya nti osigala olina competition ne bano abantu ate baasanga ebweru baatannalondayo mu bangi abaagala omulondayo Shamimu njagala nkugamba akantu kano abantu beesiba ku muntu olwedde avudde ku mudaala lwaki gwe omusajja lwasalawo owasa abakazi batandika omumunoonya ebintu biri bibiri lwaki abantu kibeera nnyo bwe kityo ekisookera ddala Shamimu olaba abantu very few men want to commit but omusajja bw'abanga ali committed abakyala bakitwala nti omuntu alinamu ku magezi one ali accept olinze mukkakkamwe akoye okuzunza olupiira osegeera kati osekaki osegeera olina obugambo nabukwata ekyokubiri oyo musajja bw'atyo aba ali willing okuteeka ngono obuvunaanyizibwa abantu bwe babakira kati
kyangu nnyo omuntu okubeera nga ayagala nnyo okubeera part of their family kuba akiraba omuntu ono bw'abanga muvubuka asosenze n'awasa kitegeeza enkya bwenkeera ku makya ne mugamba munnaye nange nno kiri bwe kiti ne bwe kiti asobola okufuna wanteeka bwe mugamba nti bakuzaala mwajja kusobola birira abaana be because mindset ye teri mu kuyisaamu buyisa gaali naye atuuse mu mbeera emugamba nti kati I'm supposed to settle and have a family kati abantu abasinga baagala nnyo buukira abo abantu ate bulamu bwe Uganda obumanyi sina mu Uganda wokka naye I think ensi yonna abantu babuukira nnyo etokota kuba eyo oba okimanya ensimbula okitegeera so mu mbeera eyo kiba important nnyo abantu okucelebrating omukwano mpozi n'ekira kye mbadde neerabidde okusolovinga ebizibu lwaki okucelebrating omukwano kuno kutuyamba okusolovinga ebizibu nti mulimu embeera abaagala n'abano oluusi bafuna obutakkaanya naye nga ne butabasobozesa kwawukana oluusi tulina ebintu bye tutakkiriziganyako naddala abafumba webale nnyo naddala abafumbo bayomba ne batoogera ku nsonga neeyita kati ne mumala ekiseera nga weemuli because embeera ebakako okubeerawo naye nga temulina nnyo kibagatta kiri omukwano guli tegukyaflowinga nga bwe gwali kukola ki guflowinga kati okucelebratinga omukwano guno oba okujaguza omukwano kituyambirawa nti kati ebintu ebimu bwe bijja when milestones come for example nga birthday ojja genda kwesanga nti n'omuntu gobadde toyogera naye mazaalibwa ge gatuuse kamuweeko kemukolera kamutwaleko out kati mu mbeera eyo ey'okubeera nga mujaguza omukwano mwesanga nga ate you create room for reconciliation okitegeera nti omuntu ajja kukolera ka surprise abadde anyiize okkakkane bokkakkana then otandika okwogera naye mu mbeera ennungi esiima then kati mweyembeera mwe mugenda okutangana ennaku zino tubaye tetwogera newe naye ensiimye ebirabo byange ekizibu onnyiiza okitegeera olumu okola ebintu omuntu n'akola ki ogenda omuntu ayatudde ekimuli ku mutima nze olaba nze nali nasalawo obutaddamu kunyega musajja gwe biki endaba ng'agamba I'm sorry era biseera ebisinga ogenda okulaba nga musajja gwe babadde baateeka oluusi babadde mu lusirika oba oluusi babadde nga mu mbeera nga baali abadde nga tebakyamukwasaamuuko waliwo kamme mukendabye leero nti singa olabanga omukazi takyakuddamu ng'erinnyo oba yali akuyita beb ng'erinnya lyakyuka lyaddayo dda mu mannya go Kasiri Taata Junior manya yakkoowa dda naye olowooza abalimba abadde talimba ebiseera ebisinga baba tebalimba kuba nze nkubuulira ebimu ku bibonero kwotegera nti kati omukwano gutandise okukka wansi oba gutandise okusala bwe baba nga yali akusoosowaza takyakusoosowaza okitega nga akujjukiza langi takyakujjukiza yali atuula njagala nnyo lumojje wano ombuulire naye leero tuli mu celebrating love njagala okumanya omukwano ogulabako nga gutandika ffe naawe ndowooza ali ogubaddemu omukwano ogwo ogutandika obwo obudde abantu bwe bafuna obweweereza mu meseji okuva ku makya mpaka kiro ne beerimba ne bamala okwerimba abamu aboogedde amazima boogera amazima gukendeererawa nga bamaze okweraba kati ekigukendeeza kye bamaze okwegatta kiki ekigukendeeza kati nze njagala nkubuuze olaba MOP bano omanyi lwaki tebadda nga bamaze owangula akalulu bw'aba akuba kampeyini ababeeramu nnyo bw'amala okuwangula akalulu aba talina kyabeetaaza abajja baddira oluvannyuma ate ng'anoonya kalulu kaki kalala kiki ekitegeeza bwe kiri ne wano emboozi eno gyenyuma it has nothing to do with kalulu okitegedde nti omuntu bw'akeera ku makya ng'akukwana aba akuperereza kukulya kukuwaata tebakyalya kati bawaata vuwaasi bw'amala okukupepeta aba tekyalina kyayagala bw'amala okulipa wabula temujjalya oba tolina kipya because kiri kyabadde ayayaanira akifunye kiringa kino njagala nkuwa ekyokulabirako nze njagala olabe kiringa mwana ng'amaze ebibuuzo twasomako ojjukira ebiseera ebyo batusomye omwana amaze siniyafu ate oyinza omugala ddamu olivayizinga ebitabo bya siniyafu nga lwaki mbiddamu omanyi kyemba mponye okitegedde emboozi eno has nothing to do with okulivayizinga disclaimer nga nnyingi leero okitegedde so mu mbeera eyo kyobulaba nti abantu bangi wano waba omukwano gwo naturally because by the way eyo honeymoon stage mu love tuba tutandika omukwano wano it has a lot of lwaki tetulaba teberamu nnyo bibi
it is about impression, it is about kwesanyusa. Omukazi tayagala kwogera kibi, n'aboggoka taboggola, n'atalina ssente ajja ne ssente, n'omukono gaamu awabe nezitandika, kuba twagala kuimpressinga, buli omu ayagala kulaga munne nti nze mutuufu. Kati period bw'esukkaawo ekituufu kitandika okuvaayo kye tuli. Ow'ebboggolo omutegeera, omukodoha, n'olowooza onaalinnya Uber leero, boda awantu awo teseerawo. Okitegeera, omuntu watandika okugamba nti nze nazze ndidde kyokka ate baleeta ebibyo, naga buwingizi buno bulabise bulungi. Okitegeera, kandyeko n'alya akasooka n'alya akookubiri, naye yagembu yazze akoze ki? Yazaalidde. Nti abantu batandika n'ekirala nti abantu olumu kyamimu abantu baba batulaba nga batutiisa amaaso nga batuwa ekitiibwa. Shiba alina akantu keyayogera n'agamba nti abantu babeera eri emabbali nga batulaba nga batutya, nga batuwa ekitiibwa, bwe batusemberera lwe bakizuula nti tetulina kye tuli. Oli wa bulijjo, weebale nnyo. Ndi kati mulimu omuwala gw'olaba banne n'omulaba eri amaaso ne gamuwa ekitiibwa, amaaso ne gagamba omuwala oyo bannaayo omuntu asemberekekako. Kati bw'omala omusemberera n'okizuula nti bannange alina n'ebinnya ku kabina, otegeera nti kati goba tokyamuwa kitiibwa bano balala batannamulaba. Weebale nnyo abatannalabako nti alina damage, weebale nnyo. Okitegeera, kati embeera embeera abantu gye bakola ki, gye bawangaliramu, nti omuntu abeera impressed wano nga abeera so much into impression nga tannakufuna, but bw'amala okufuna alowooza ku mazzi. Kati alaba ng'oli wa bulijjo. Kyeki kye mbadde nkugamba nti abantu bamala okulonda abantu ne babeerabira. Oba okitegeera nti kati naye wootoma okyobula nti otuuka era omukyalo oyo bw'amala n'atete kikyala kyange nno kyali ky'amaanyi. Okitegeera, so mu mbeera eyo ebiseera ebisinga abantu okujaguza omukwano kibayamba okubeera nga basolovinga obuzibu, nti olumu mu mbeera eyo okubeera nga tubadde tuli mu kusanyuka ekomyawo kiri ekigamba naye tuli baawamu, tulina kye twatandika, twongere okukikola ki, okinyweza. In other words, kibazzayo mu mbeera eri gye mwakola ki, gye mwatandikiramu, ey'okubanga buli omu alaba munne nga wa mugaso, ey'okubanga buli omu alaba munne alina kyamugattako, mu mbeera ey'okubeera nga buli omu alaba munne ye muntu gw'asaanidde okubeera ng'awa ekikola ki, ekisinga. So ebyo bimu ku bintu ndowooza lwaki tucelebrating omukwano. Okitegeera, kuba abantu bangi nnyo bali eyo. Omukwano si gwakwogera. Okitegeera, yes, it is very easy to tell someone I love you, I love you, I love you, but bwe bakiyiwulira ennyo kitama. Kyetaaga omukwano gukola nnyo nga gugenda na bikolwa. Kyobula nti oluusi bwe tucelebrating omukwano tujjukiza abantu nti ndi naawe, tujjukiza abantu nti olugendo luno tuba tutambula okumala akaseera kali konna. Kyekiseera nkujjukize nti sirwerabirangako. Waliwo akayimba akasinga okunyumira nnyo bakayita Olwanyi, omuvubuka Liam Voice yakayimba, naye kisinga okunjagaza mu kayimba ako agamba nti olwanye nange bebi weebale kunzikiriza. Amazima waliwo abantu abamu Shamimu nga batukkiriza bukkiriza, nga si gwe osinga obulungi, si gwe osinga amagezi, si gwe osinga okubigula kola style. Okitegeera, si gwe osinga n'amala gakuwasa, si gwe osinga okukyanga ebbina, naye ne weesanga ng'omuntu oyo yakukkiriza nga bw'oli. Abantu abamu batukkiriza bukkiriza, abasajja muli bangi eyo, naye ng'omuwala okubeera naawe yeerekereza abantu bangi abeere naawe. Okitegeera, si gwe olina ky'omuwa ennyo eky'amaanyi. So mu mbeera eyo celebrating love is worth it. Okitegeera, nsobi ki abantu ze bakolera mu kucelebrating love eziyinza okubaleetera ate, kuba ndabyeko abantu abacelebrating. Nze nina mukwano gwange bamuyitaani oyo muvubuka, namulabye abizzeemu ebyo ebintu by'ekisiru. Ono gwe nali naye muguuni mu Hijab Nation, Mahadi. Mahadi njaga kuwa okuwoninga okusembayo. Mahadi yagenda wano mu Cafe Javas n'agula akaweta, n'agenda ye asinikira ebinyo ku muwala, amuwadde akaweta, ate omuwala teyakagaana. Najja n'ayita aba Javas abantu awo naga, will you marry me? Maama omuwala yayimukawo n'agenda. Mahadi yazirika yadde engulu kayiseewo wiiki, yabizzeemu ku Valentine eno. N'akwata ekipande n'agenda eyo wansi mu downtown. Erandiraavu. Nemugamba Mahadi oliko maddi okaaba amaziga ag'akajanja. Abakazi tebakyagala bintu bya balabisa. Aba ne layini y'abasajja nga 10 ng'akyanoonya londamu. Gwe owejjisizaayo obupande bwo opostinga oyo noona bizinensi.
Maadi kati ekyo yennyini kwe tuba tutandikira obuzibu abantu bwe balina kuba kati bakadisappointing abavubuka abawera abantu n'obwo obuweta bwa layisi bwe bagula ku bazaire. Abantu bayitiriza omukwano okubeera nga bagutimba nnyo. Ate beerabidde nti mu nnono zaffe wano omukwano kintu kiri sacred mu Africa. Omukwano kintu kya munda nnyo naye abantu bagutimbatimba nnyo ebintu by'okulabisa. Kati bw'osanga omuntu nga yakuzibwa, bw'osanga omuntu ng'ali mu mbeera ez'okwagala okukola ebintu mu ngeri eri private oba enneekusifu, ebintu ebyo biba byakulabisa ng'enjogera ennaku zino bweri nti ojja kukola ekintu gwe ngolooza kyekisinga omuntu akinyiigire. Ate n'ekirala by the way, abantu obuzibu basinga okusangamu ekyo ekintu nti gwe kintu nga tonnakola kintu lwasimaye lwaki abantu basooka kukkiriziganya n'abantu ku kintu otegeera because ate ekyo nakyo kizibu era kiri mu ngeri abantu gye baselebrating omukwano. Ebiseera ebisinga olaba Shamimu ebintu buli obiteeka mu lukale bifuuka bya buli omu. Ate omukwano bwe gutyo tegufugika because buli lw'oyanika omukwano gwammwe mu bantu kitegeeza ogutadde mu public eye, buli omu agenda kujjajinga, buli omu agenda kukola ki, agenda kutegeerera. Okitegeera. I'll give you an example. Ojja genda ogulira omukazi emmotoka nga mupangisa. Okitegeera. Abantu batandika okugamba mulaba omusajja omusiru apangisa agulira atya omukazi emmotoka. Okitegeera. Abasajja abamu muli eyo mulina abantu abababanja. Ogenza okoledde omuntu ekintu eky'amaanyi mu public. Waliwo omusajja akubanja miliyoni agaye n'ekino ekisajja kimanyiira. Okitegeera. Akoze surprise ya bukadde busatu mu banja. Nze nkubanja akakadde oganye okunsasula. Abantu abamu abasajja temulabirira bazadde bantu bammwe. Maama wo wamusuula mu kyalo. Okitegeera. Maama wo wamusuula mu kyalo ab'eŋŋanda zo tolina ky'obakoledde naye bakulaba ssebo oli ku mutimbagano osoosowaza mukyala wo wamugulidde emmotoka wakoze eki. So ebintu ebimu ebyo bireeta ekifaananyi ki. Abantu bali beebeereyo nga bakolima. Ate abazadde bamwe babakolimira. Kati ngeno Valentine abazadde nga bakolimidde abaana baabwe. Kati ate n'ekirala n'ekizibu ekirala ekiriwo Shamimu. Omanyi there is a statement gye ntera okukozesa ngamba people can't hurt what they don't know. But the problem is tulina abasajja abagwagwa ku level eno. Alina omukyalo w'ewaka. Naye alina obuntu obumpwankyimpwankyi bwakola ki bwalyako emabbali. Kati n'addira omukyalo w'ewaka ku lunaku ng'olwo n'amucelebratinga n'amukuba mu bantu. Nejjukira olina obumpwankyimpwankyi bwo bwe yalimba ne buzimba omutima ne butandika okulumba mukyala we w'ewaka. Olaba mu comments kubanga bamuvuma. Weebale nnyo. Abakuvuma mu comments bonna bajjabo. Gamba oli n'aba nga yakubye ekiteeteeyi kye bambi kimunyumidde era eraba omukadde alinga gwe bagenda obbatiza. Weebale nnyo. Okitegeera. Kati mu mbeera eyo bw'etyo okitegeera n'osanga nti ebikolimo bitambulira ku mukyala wo olw'okuba nti wamukoledde ekintu n'okiteeka mu lukale. So abantu abasinga ebintu ebyo tebabikola. Mukazi wo si waabwe, si w'abantu wange. N'ekibadde kyetaagisa ekyo. Nze mbugiriza amaka ga mikwano gyange. Olina akantu ke wakoze ne kannyumira. Oba wategedde togenda funa birabo ku Valentine. N'osooka ne weepostinga my own Valentine. Twatandika okukolima nga tutegedde. Omwana weekubagiza. Ate era bwe yawedde ne tugamba did we die? You did not die. Ekyokubiri olina akasonga koyogeddeko akasurprise. Surprise ezo. Shami kati kankubulire. There was something that I saw some time back. Omuwala ndowooza yali alina omuntu gwawadde PS5. Ne bamu disappointinga. Ebintu ebyo bihappeninga mu bitundu eby'ensi eby'ebitundu eby'enjawulo. Abantu concept ya surprise eno njibabuulira. Njagala olwaliro nkiclarifyinge wano nga tuli ku executive media. People need to understand nti concept ya surprise tekola ku buli muntu. Tekola ku buli muntu. Kati wemanya surprise bibiri. Mulimu abantu naturally nga bali shy. Nakyo gye bali bayitiriva. Osegera nga bw'onajja okumusurprisinga newankubadde kyokola nga Shami kirungi era akyagala. Naye mu mbeera gy'okikoleddemu tagenda kya appreciatinga era agenda kudisappointinga. I've seen people abazze ne basurprising omuntu ng'ali shy. Ekyokubiri tulina ekintu kye tusurprisingiramu abantu ng'omuntu ekyo ekintu tabadde ready ku kyo. Okitegeera. I'll give you an example. Olabika abantu wano olinajja n'agamba nti ku anniversary yaabwe bazze ku celebratinga mukwano ku anniversary najjayo akaki
akaweta okitegera nyina ka video ke mbadde ndaba waliwo omwami yabadde ayagala kuproposingira mukyala we naye bakoze prank polisi yazze nebanga emujja ku mukolo ne bamubera nga bamutwala kati ng'omukazi akanyabagamba mutwalawo omwami wange okitegera ku lasti omusajja kwe kukola ki kuproposinga najjayo akaweta omukazi n'akola ki n'akaaba naye tuli mu mbeera Shamimu abantu nga balwadde balina ebirwadde byabwe polisi ejjawo n'ekukwata Jake omukazi pressure ne zimukubirawo okitegera stroke n'emukuba n'agongobala newemaliriza ng'ogenda kuwasa mulema atakuwasa gogongobalira wakulekerawo tokiraba anoonya atagongobadde ogwa biki ensimbu okitegera naye nga ki ekireese ekyo ebyo ebintu bye tukola ebyo ebirya necessary kati abantu balina ezo prank ez'ekisiru ze bakola omuntu n'atuuka surprise oli ajja n'akugamba teeba ani akuweerezza ebintu bino nze ebyo ebintu by'ekisiru aba temubinkolangako akutadde mu kamera Muteeba anayinza okuba kuweereza ebirabo bino totawaana nja bagamba mba mwaga mubimpe mbe temwaga mubiziiyo naye ng'oluusi omuntu bambi omuteeka ku bunkenke talina muntu gwe yali atutte waabwe waka kati abantu bamulaba mu kamera ne waba olina gwe wali otutte ewammwe nze lwaki onteeka ku bunkenke bwa Teeba nze ndabye nnyako akantu nga baleese omunamu nga Teeba ani akuweereza ebintu bino kati omuntu n'atandika okuweereza oba Geoffrey oba John Amza yatera okwagala chocolate oba yampereza ulira olutubala kati abantu bo bali mu kwagala omwana ali kati bwabanga maama we ali bundi bujje yalaba akasinema akativi nga omwana wange kati Kampala abasajja abakyusa ngoye oba ekitegeera nti mu mbeera lwaki okukola ebintu ebyo gamba osurprising omuntu mukubira omugaye baby omanyi ngenda kukuwaayo ka surprise nyina package gyendeeta okitegeera olunaku lwabagalana nyina ka package kenkuleetera baby leero mazaalibwago nyina ka package kenkuleetera okitegeera ate n'oluusi tugulira abantu ebintu bye bataagala mukwano waliwo mukwano gwange yagulidde mukyala w'ekirabo n'akimutwalira olugoye yalugula n'alumutwalira bwe yalumutwalira omukazi n'amugamba kale singa wankubidde zino engoye wano bazaala isi ate sitera kwagala zambala okitegedde mukwano gwange n'amutunuulira n'awulira obusungu ne mugamba ekyakugwanidde ebintu ebyo byokugamba nti mutuwenga ssente twegulira ebirabo engoye tuba nazo ate zisaagala muntu addamu kumpa kirabo kyangoye ate Shamima abantu bagenda okukola surprise nina engoye empitirivu mukole ku surprise y'essente omuntu mu surprise ng'omwe mumpe miliyoni 5 ssente nze nasuubiza maama wange nti ngenda kuleeta ebisawo bya ssente mumpe ssente give me money mulimu surprise etegerekeka naye kati omuntu agenda nakola kati muntu akusurprisinga n'akuwa omusipi gwakuwadde olina emisipi ewaka ena osegere abakazi mukola nnyo akantu ako bambi surprise zammwe tezikyuka katambaala boxer soksi naye ndowooza kati kweno valentine zawedde naye nga wojjayo kakaliculeta n'obigattagattamu tetusukka mitwalo 10 10 mingi naawe anti kagundi ka vesti kabeera kesatu oli mwena kasanvu yakukozeeko dda abo abakazi bammwe banaku ffe tulimu 10 nze sigamba wange abikolera sigamba mukazi wo nange maama nze tonteeka kumpalana ya mukazi nina bakazi b'abantu bonna bampalana kagundi tugula akasaketi ka boxer balina buli bupe agula boxer 3 n'agula omusipi gwagumu kitundu ne baguzingamu bwe bati katwayizo bateramu ka boto n'agula akatambaala ka 2 boto ya 5 ogenda okugatta kaliculeta naye ye bw'atuuka ku lunaku olulwe n'akuwa kalistika ebintu by'ayagala atwayiza tupostinga kati n'ogamba I need this on my birthday namukama yakola abakyala mweyagaliza ku nsi ya mukama eno naye kuno naye abasajja bakambuwadde kati naffe twagala ku birabo osegere twagala ku birabo nze kati kankule ate kati nekino nyenkyewuni omanyi abantu abasinga okugamba nti tebampadde ebirabo bw'omubuuza ye gwe yawadde talina gwe yawadde birabo nandi ffe abakazi tuba tugulira bamaama tuba bize maama aba ayagala ebirabo kati ate gwe nawe mba nkusuubira ompeereza ebirabo bagamba mu engoye z'abasajja za bbeeyi engoye z'abasajja za bbeeyi tezigulika nga bw'oyagala ebirungi nange njagala ekirungi weesonde ebyo mwabitandikadde ebyekisiru mulinayo ssente y'ekikazi etavaayo era n'ensanga ekikazi mu kkoona ssente y'ekikazi bagikwata trafiki ssente y'ekikazi bw'ogimogolako ebaaki bagikwata trafiki abakyala mumogole ku ssente y'ekikazi mulabire abasajja mubakolere ku surprise omusajja ayambale ku sati ng'essati ya mitwalo 6 sati ya mitwalo ati njimugulira n'agenda n'agikwanamu mbakubunkenga olwambala essaati yange ng'ayi bagenda omulanga anyumye omanyi omusajja olina akwanire mu ssente zange omusajja olina omulaba nga takisi
olaba otula mu maaso omubutto ogusooka ogwo ne weenyweza otuuka woviiramu ng'ovamu nga n'omulala akola ng'ayingira ng'akwata omutwe yeeyagala gwate tolina kyofiirwa by the way bajja kuba eriri bakkungiriza ne bambi mwami waakufaako yakugulira ekisaati ekikutuuka obulungi bwe kimugulira eri bakimwambule okitegedde bwe kimugulira ekisaati eri bakikoleki bakimwambule embeera etambule Shamimu mbadde nkyagamba ebintu ebirala ng'ovudde ku surprises abantu ekintu ekirala kye bakola ekisinze okutamya okucelebrating omukwano ezikubeera ba copycats abantu bakopperera abantu mususse okukopperera tebalina kyanjawulo ate ekisinga nze okunnuma kiri nnyo ku bavubuka nti abavubuka oluusi mwewola musanyusa abaana ab'obuwala n'osanga omuvubuka talina na renti osula mu kazigo ku kamitwalo agakutta ago gennyini n'agula ebirabo n'okwata emitwalo 3 sente zisukka ne ku renti wo n'otwala omuntu out okitegera abamu mwewola nze ekisinga okunnuma ennyo bwe muvubuka yeewola olina ebbanja lyaweewole lya mitwalo 10 naye ng'eri 10 ogiraba eri 10 walyewola kutwala muntu out oyo siraavu obwo butumbaavu ogwo si mukwano obwo butumbaavu mulekerawo okoppa mutambulire mu layini zammwe people you should date within ate tosuubiza kyotaakole exactly okitegera oba ofuuse mulimba gamba omwana nze gwolaba nne njiri bannabugabe eyo akasente kenfuna keekano nja kusobola pizza ya mitwalo emeka 3 ate bwenjigula tugirya bameka 2 n'ebino ebintu by'okuva wano omwana n'akutwala mu kafo omugamba choose a place n'akutwala mu kafo essowaani ya mitwalo 8 n'ovayo nga wenna oli munyiivu n'odda ku mizigo n'otandika onyumiza banno abawala tebali serious yantutte mu kifo essowaani ya mitwalo 8 wabadde oyagala akutwalewa wadde oyagala akutwalewa nnyoko gye mmamulya njagala abantu bakitegere kino Shamimu tulekeraawo okukoppereza buli muntu akole kyakola abavubuka batuswaza nnyo andi bw'ogende wa maama wo osobola okulya ne weeyongera nga tebakukyajinze okitegeera n'osaba n'ekifi noga maama entwingiri eyo naye njagala nga nze naye olwawo okujja wano okitegeera naye bagikuwe okitegeera naye kisinga okutunyiizaako obeerawo kati kakubuleeteri kiruma nga kutwala muntu out n'asaba ate abaana bagezi Shamimu tugwa mu baana ab'obuwala ku nnaku ezo enkulu ocelebratinga mukwano manyi kyakola anoonya ekifo naye bulijjo kye yeegomba okugendako nga tagendangayo n'atumya ebintu bulijjo bye yeegomba okulya nga tasobola byegulira ku ssente ze kati n'olaba ng'oli buli lwasika ekifi omutima gwo gwayuza buli lwasika ekifi waletiyo gyayuza okitegeera togira otyo ekitegeera kati ate ekisinga oluma abavubuka ye muntu okumutwala n'alya ebintu nga bya bbeeyi n'atabimalaawo n'abikunyulamu bw'ati n'akwatakwatamu n'alekaawo nze mulimu waliwo akantu akasinga okunsesa mukwano gwange omuyanga twagenda eyo omuwala n'atumya ebintu bya bbeeyi baleesereeseeko ebintu biringa bikabeji si kabeji ne byonna teyabikwatako naye mpulira ennaku ng'enzita munaajula obaga lwaki bino temwabizizaayo ne mukola ki naye nga byo bisaladi byokka byaleeta nga byagumu kitundu biringa kabeji tebitegerekeka okitegeere naye yemanyiza obutaba na maalo anti kati olaba kyeki kyetwagaye nti datinga within your lane datinga within ate nammwe abaana ab'obuwala muleme kuzizika nnyo baana balenzi mu migugu abantu abamu manyi lwaki Shamimu abantu tebabawa migugu tebabawa birabo omuntu akeera ku makya n'agamba omuntu wabula nze ekirabo kyonna nga kikka wansi w'emitwalo 10 nze tompa nze nange okireka kitegeeza oli bw'aba alinamu 10 lye nze oba omponyeza nze era nze bannaye nze kino nkigamba abaana era buli muntu gwe nali nkwanyeko akimanyi nze bwe nkuwa nga tosiima egy'ebiri ngiterako maama wange n'ansabira essaala kikola kiziwe maama ngiterako maama wange n'ansabira essaala era saagala nkulimbe nze jjo maama wange namuweereza akasente ku lunaku lwa Valentine namuweereza akasente maama ne yeeyagala kubanga abantu abamu tebasiima Shamimu abantu tebasiima ekirala abantu kye basinga okukola ng'ate kinyiiza nnyo mu bintu bino ebyokucelebratinga omukwano obadde okimanyi Shamimu nti abantu mu kucelebratinga omukwano waneeno abantu babeera nnyo mu bikwate nti luli twagenda wali
n'enkya bwe tugenda gwe game n'obeera gwe ng'olina ekintu kimu takyusa kkubo buli kintu ky'okola ekyo buli kaseera ky'okola ky'okola abantu ebintu ebyo babikoowa kati n'otuuka ekiseera ng'omuntu ekintu kiri passive nga amakulu g'okukikola gaakola ki gaavaawo naye gwe okisigala okitambuza n'ekiro abantu tebalina nsonga lwaki bakola ebintu ebimu tebamanyi ddi lwe tucelebratinga mukwano tebamanyi ddi naye njagala ekisooka abantu bakitegere nti the most important things to celebrate we're celebrating omukwano they are milestones for example nga birthdays okitegeera nti amazaalibwa g'omuntu bwe gatuuka mu celebrating afeelinga nti abasajja mwagala celebrating amazaalibwa gano kyagala tekati gwe kankubuuze kyogamba gwe enjala bwekuluma omwami temuluma muluma naye nze nawulyako abasajja nga bagamba nze munene nebyijjukira ebyo mba sibijjukira beba bebuzaabuza ate kati nekirala kino waliwo eyagamba awo nti njagala Shammy okitegeera nti nze munene nali sibyagala ebyo ebintu bya birthday nano bitegeera sibitegeera naye ngenda ngwa amazzi gaagaali wali ngenda ngwa kawala kati ekiriwo kiri tetubisoosowaza Shammy omusajja bwe bamukolera birthday ng'afunye kasireya wabweru eyo kagenda kabimukolera ng'agamba nebino ebintu bijjo bwe biti we binyuma engamba abasajja baba babyagala omaye lwaki ebyenyuma Shammy ku nsi ya Mukama ffenna twagala okufiibwako ku nsi ya Mukama ffenna twagala kubeera mu position omuntu nga bwe nagamba nti love is a two-way traffic nga bw'oyagala okunfaako nange njagala okunfaako lwakuba nti mmwe abakazi mulina kino nti ekikwate kiri nti abasajja bye balina okuvuga ki omukwano kati bwe mulowooza nti ffe tetufaayo lwakuba nti n'ekirala ffe tuli distracted ennyo tumye n'ebitukwata bingi ebinemu tetubisoosowaza naye Shamimu omwami wo bw'omugulirayo ekirabo ku mazaalibwa ge awulira nga ki lwakuba nti ffe we opt for simplicity osegera nti for example ku mazaalibwa gange Shamimu nnyinza obutagamba nti nkolera ebimuli nkolera pate n'ebisigadde no naye okugamba just ne bw'otugamba bugambe nti omanyi baby tugende for dinner ne bwe nsikoma obukomi n'ensanga nti wanguliddeyo essaawa there is a way I feel like oh somebody remember it's okay ffe kisinga otusanyusa kumanya nti waliwo omuntu ajjukira nti nazaalibwa ku lunaku bwe luti ekyokubiri nti yeefiiriza because ffe omukazi bw'akwata essente ye n'akugulira ekintu okirabira mu element ya sacrifice nti yeefiiriza ku ssente ye n'akola ki n'abaako kyangulira then ekyokuba nga wanzijjukidde nakyo kimanya nti ndi wankizo muki mu bulamu bwo so omukazi yenna ali eyo tobeera ngaawo n'ogamba mbu abasajja tebaagala bakola ki tebaagala baagala we also want to feel loved that is the truth we also feel like twagala okubeerako mu mbeera ng'omukwano gukola ki weeguli the only problem talina maziga nnyogoga afiriji abaakamwa tebamuweerako sola obadde nne bulungi gabuzeemu ka glucose kokka bamalala ndaba bateeka mu glucose nange sibitegeera abateekamu ka glucose somwe lwaki bakikola nange nno njagala kukibuuza ekintu kyakuluma ddala naye nga abasajja baagala baselebratinga ekyokubiri milestone era zituyinza okucelebratinga zi anniversaries ebintu nga anniversaries ojjukira gye twesanga nti anniversaries zino nnyingi waliwo nti olunaku lwe twasooka okwekwana olunaku lwe twamovinga in olunaku lwe twewasa okitegera zo ezisinga okukola ennyo amakulu zeza anniversaries nga olunaku lwe mwewasa because ebyo bikola nnyo ki bikola nnyo amakulu mubaleetandisa obbala emyaka mulimu ababiyitiriza olw'okuba baagala kuteekawo nnyo mbeera yakuliirako mmere yakufunirako osegera nalaba olunaku lwe musomera olunaku our first date our first kiss biki najja nga abikolakola ki ng'abigattagatta oluusi n'otuuka nga tebikola ki tebikola makulu then ekintu ekirala ekyandibadde ekirungi okiyambako okucelebrating omukwano would be achievements for example nti Shamimu omwami wo bamupromotinze kuki ku mulimu ng'abaagaana we can go ne tucelebrating omulaga nti nkusanyukirako ku byotuukako sikufitina mulimu abantu nga balina omuntu ng'asoma okisegeera n'abeera nga yeyasinze okisegeera oba ne bwaba teyasinze naye nga yamaze okusoma n'ogamba nze ng'omwami wange ng'oba nga omukyala wange tugendeko ewantu tukucelebrating okisegeera abantu bangi akolayo obuntu neekubyayo ku bufaananyi kwolwo olunaku n'abakola
ebifaananyi bino portraits biki bwe bityo just kujjukiza nti ku lunaku lwo olw'essanyu naliwo okucelebratinga mu ngeri ey'omukwano okisegera. So ebyo ebintu bwe tusigala nga tubikola birina engeri gye biyongera ekinyusi mu mukwano gwaffe no creating a lasting bond nti ne twesanga nti tetukola bintu bya kikwate okisegera n'ennaku ezimu ng'ez'abaana okisegera kati ng'ennaku nga bw'olaba nti abantu bayinza okusalawo ne mugaa nti omwana waffe leero awezezza emyaka bwe giti okisegera abantu kati gali ab'amadiini ziri endala balina nga bw'olaba ng'ezo baptism biki omwana waffe alina byatuuseeko basobola ogenda naffe mu basiraamu ngaffe omwana abadde asoma mu masomo ebyekisiraamu okisegera amaze Qur'ani n'omutwala n'okola ki ne mu celebrating naye mu mbeera eyo mwana mmwe mu celebrating omukwano guli wakati wammwe ng'abantu naye nga kintu kiri important ennyo Shamimu okucelebratinga munno bw'aba alina ekintu kyatuuseeko mu bulamu. Abantu ebiseera ebisinga tubeera ne ffutwa mukazi wo ne bamuwa promotion ku mulimu n'onyiiga bunyiizi omusajja oyo namulabirawo ng'ajja kukukwana kati batandise okukukolera ekintu bwe kiti osegeera n'onyiiga naye nga nekyonyiiga tekikola ki tekyetaagisa nga kyonyiiga tekikola makulu so nga kyandikoze nnyo amakulu singa okedde ku makya n'omanya nti munnange bw'aba alina levo kwatuuse kamusanyukireko kyongera okukuuma enkolagana wakati w'abantu nti bwe mba nnyina ekintu kyentuuseeko ng'omu ne manya nti munnange akola ki. And I also want to urge women and men, most especially abantu abali mu relationship, to support each other because buli muntu wetubeera mu mukwano omuntu gwasinga okusuubira okubeera nga musupportinga nambemu ye muntu omwagalwawo ye number one fan wo omwagalwawo alina okuba number one fan wo mu byokola ensi ne bwebeera eraba nga byokola biringa ebitagenda kuvaayo weetaaga omuntu agenda okugamba nti baby tugenda kuwangula baby okisobola I got you because olwobeera ng'olina omuntu oyo mu mugongo gwakugamba nti omanyi tugenda kuwangula kyova olaba waliwo eno statement etera okuyita ennyo abantu gye bagamba nti behind every successful man there is a woman because that person gives you not only just physical support naye bakuwa emotional support ezo ennaku ezimu ng'ebintu owulira tebitambula biganye omuntu oyo akugamba akona ku kibegabega n'agamba omanyi tutambule kigenda kubeera bulungi okitegeera nze nkigamba nnyo abantu nti beera nnyo n'omukyala gw'obeera nga bw'oba olina ekizibu agenda kukubuuza tugenda kukola tutya ati ogenda kukola otya si mukyala akugamba ogenda kukola atya kuba eyo statement eraga akyejjeemu okitegeera naye omuntu akugamba nti tugenda kukola tutya ekyo kigende buli eri musajja omwavu okitegeera si buli musajja mwavu obadde otya buli musajja mwavu bw'oŋŋamba ekizibu kyo nga nkubuuza kati ogenda kukola otya kuba kati gwe bwe ntandika okuga tugenda kukola otya oyinza olowooza nze nnyoko kati Shamimu nno nkubuulira embeera eri ogenda kukola otya kino abaana b'obuwala era nja kugamba abasajja mugende mukole mukole naye wamma abaana b'obuwala njagala obbagamba ekintu kino omusajja addamu nnyo amaanyi bw'omulaga nti oli kitundu ku bizibu bye ekyokugamba omuntu nti tugenda kukola tutya tekitegeeza nti omuntu ogenda muwa ssente ojja kubeera wa bizibu weefuga enkole aliwo aba n'ekizibu agaka ngende ewa maama ofuuka nnyina era obeera nnyina nange ate bwe tubanga tuli bannyabo lwaki tuba tubakitiibwa Shamimu kankubuuze kanaakana temuyonsa abasajja ati kati gwe oli mu bya kisiru kati njagala wemba nga mwasalawo muyonsa abasajja n'obuvunaanyizibwa bwabwe mukole ki nabo batuwa ekitiibwa amazima bakibawa kino njagala okigamba abaana ab'obuwala nti okimanyi nti no Shamimu bw'oba n'ekizibu kya mitwalo 10 omukyala n'akugamba tugenda kukola tutya owulira nga akutereddeko ekyebiri ne baba takutereddeko owulira nga ekintu mutambula mwenna oba okitegeera so njagala nnyo okwencouraginga abantu tucelebrating omukwano kigumya omukwano gwaffe kitujjukiza nti tuli wamu it creates a lasting bond ate n'ekisinga okubeera ekikulu lwaki it is important okubeera nga tucelebrating omukwano nti omukwano gwakujjukiza osegera a relationship is a work in progress a marriage is a work in progress olina okuba nga mwejjukiza nkwagala ate tuba n'ebintu ebitutomera naye buli tubeeramu ne moment ezo because celebrating love is all about sharing happy emotions okitegeera nti kubeera na bintu ku expressinga
the other intimate side of us eri happy okitegeera. So bwe tubeera mu mbeera nga buli omu ajjukiza munne nti munne da wano wetutuuse Mungu wano watutadde kikola nnyo sense. So ndowooza ali kuno olunaku olw'Essande nkakasa nti terikusaze beera nga ate kyolabyemu sharingira munno ate obulamu bubeere nga butambula bulungi nnyo ddala. Kyame Manja ly'erinnya lyange mbadde ne White Collar relationship counselor. Anjagala osobola okunnoonyaako ku 0757826666. Osobola n'okunnoonyaako ku mikutu gyange TikTok yonna emikutu social media handles zankozesa Abdul White Collar. Ajagala osobola n'okunnoonyaako ku Galaxy FM, Galaxy TV. Ndi muntu wa mukwano, ndi muntu annyonnyola ku mbeera ez'abantu abaagalana. Naye ng'ennamba eri 0782-82-6666. By the way, abantu balwechinga out Shami. Amina. Twagala kwongera nakuwa abalala nina omuntu yazoo nangamba abeera n'abakyala naye ba counselors basusse okuba ab'ebbeeyi. Waliwo omukyala emabegakaawo ali UK eyo yajja nampa ku ssente. Twakola session nampayo $10,000 egyekutte egye Uganda. Obeera eyo ssebo weeyagala ssente ofuna. Ssente enfuna era temuva ku executive media ebirungi zikyabaleetera. Kale musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.